kubadde kusaba ku kanisa Katwe Matters enkyaleero nga kukulembeddwamu Olw'Ekirwadde Lutaaya. Mu kusaba kuno Olw'Ekirwadde Lutaaya asabye abazadde obutaggwaamu ssuubi olw'embeera ereeteddwawo ekirwadde Ky'Ebola n'abagumya nti kino kisobola ddala okuggwaawo. Aba senior 6 bakyakola ekitegeeza nti amasomero maggale nedda bakyakola bakyaliyo mu masomero naye olwa regional challenge eno ey'Ebola just a glimpse of it katono. Ategeezza nti mu mbeera y'okusomozebwa kuno tekigaana bannayuganda kugenda mu maaso n'emirimu gyabwe wabula okwekuuma kye kisinga obukolo. Ate tekitugaana ate kusuubula na China, tekitugaana ate kutegeka weewaawo naye nga ffenaffe wano ate tekitweyibaaza nti kintu kyaggwaawo tulina kufuba bufubi. Ekyo kitukosa nga bannayuganda amawulire bwe gatusaasaanako bwe gatyo nga tegali baseless. Omukubiriza w'ekkanisa eno Nnaalongo Sarah Kalyango akunze abakulisitaayo okweyiwa mu kusaba okw'okumalako omwaka ku kkanisa eno eya Katwe Matters ate baleete ne bizinesi zaabwe bazirange ku lunaku olwo zisobole okumanyibwa abantu. Bw'otunda ki oba okola biki byonna naye ng'akalanga ako baakasalidde emitwalo 15 bw'oba osobola oyagala kaleete wala mmeka oba ew'omubuulizi ono era ajja kutuusa wala mmeka oba tosobola mufuna bweba wa sekuritale era naye asobola okutuusaayo. Twagala tukole ekintu ekyenjawulo naye ekintu olw'okuba kinene tetusobola kikolera na wano mu kibbo tekimala. Asabidde n'abawerekeddeko akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno nannyini Ntaka Group of Companies era Ssenkulu Delta TV Oweekitiibwa Dr. Kanoni Gaston Ntake ng'ono olwaleero lwatuuziddwa mu ntebe y'obwekkanoni mu butongole ng'emikolo emikulu gibaddekako Masaka mu Buddo. Bannaffe bonna abagenze otubasabira olugendo olulungi, olugendo lw'e Masaka si lwangu naye tubasabira bonna ajja ne Masini bonna bakomewo mirembe ate n'omukolo omukama waffe nga akomawo bonna mukama abatambuze bulungi. Mbaagaliza wiiki ennungi, mukama abawe nnyo omukisa. Okusaba kwetabiddwa abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga kutambulidde ku mulamwa ogw'okubakubiriza obutaggwaamu ssuubi wabula beekwase Katonda. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.